omuntu yenna atya statement ya Kyagulanyi ya protest vote bw'abaginyonyola n'agamba nti protest vote n'atematema ng'erimu ennyingo nnya oluyingo ekkowe erisooka agamba mbu kanoonye constitution ekkirizo kanoonya naffe tukanoonya gyetuli ground ate atambulira mu mateeka ekkowe namba 2 Omulumizi w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba asinzire ku kitebe kya minisitule by'okwerinda ku mukolo gw'okutippa Cepe abamu ku balinnyisiddwa amadaala mu magye n'alabula abalonzi abaneetantala okwetikka ogw'okukuuma akalulu babe mu mazzi abawadde gabuwa okwamuka ebifo awalonderwa ab'akakiiko k'ebyokulonda n'abalala bakola ogwabwe. Muhoozi agamba nti wadde abalonzi balina okutuukiriza ogwabwe ogw'okusuula akalulu ng'eddembe lyabwe ery'obwebange okukuuma akalulu si mulimu gwabwe mutongole. Their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. Muhoozi ategeezezza nti akakiiko k'ebyokulonda kalina obukugu obumala okukuuma akalulu nolwekyo tebayinza kugumiikiriza oyo yenna aneetantala okucyankalanya okulonda nga yebagajja eddimu eritali lirye. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, and all these measures are in place to make sure Kyagulanyi bw'agamba nti protestive vote erimu mu kutippa abakuziddwa Cepe, Muhoozi alagidde baduumira nti yadde nga batippiddwa ennyota balina okuzikozesa okukuuma empisa mu magye okukuuma eggwanga lyabwe n'okufuuka ekyokulabirako ekirungi eri bwe bakulembera naddala mu kutebenkeza eggwanga n'amawanga agalyeetoolodde. Era gwe yeeteeseteeza okukabba bw'okabba ssemateeka ekukkiriza okukabba. Era Kyagulanyi bwe batamulangirira nga teyawangudde ddala kituufu ng'abantu bamanyi nti eno ku polling station Kyagulanyi bamuwangudde ani aneeyiwa okukuba okwekalakaasa nga ddala kituufu fe abenaale ffe tuwangudde. Security n'abenaale officers mwenna okwetooloola eggwanga lyonna Uganda bwe muba mumanyi nti NRM ekoledde bulungi bannayuganda bwe muba mumanyi nti President Museveni yalwanirira mirembe n'agyeta mu ggwanga bwe muba mumanyi akakiiko k'ebyokulonda bannabyabufuzi n'abatunuulira ensonga bakubagana empawa ku kyabalonzi okusigala mu bifo awalonderwa nga bamu bagamba nti kikyamu ate abalala nga balumiriza nti ddembe ly'abalonzi okusigalawo okumanya ebivudde mu kulonda n'okukuuma akalulu kaabwe. Josephine Namakumbi Mutoyi, Julius Kitome, NBS Amasengejje. Kanoonye kalonde bwe bakabba kabanje vaayo tunyonyole bulungi awo nanze sinalabawo Kyagulanyi wakontanidde n'etteeka kubanga ne President Museveni yennyini mu kugenda kwe mu nsiko mu biseera by'okulonda mu biseera by'okuteekateeka okulonda yagamba nti obote bw'otubba akalulu tujja kgenda mu nsiko tukulwanyise. Kati Kyagulanyi tagambye nti agenda mu nsiko, yagambye agenda kugoberera ssemateeka. Bwe mukabba yagambye nti bajja kabanja naye nga bakabanjira wansi wa constitution ya Uganda abeera akoze musango ki. Era mmwe abapanikinga mwe mumanyi nti bagenda bawangula. Jeno wange omulungi MK Jeno wange omulungi CDF ovuddeyo n'ofulumya statement gyempakanya. Statement eyo nze nga wa NRM ajagala atayagala Uganda edde mu byaliwo. Nze nabagamba ngenda kufa banziike wano mu Uganda, sigenda kuva mu Uganda n'abaana bange bonna bagenda bazika wano, nze ndi muna Uganda. Sisobola kuwagira ebikolwa ebyokuyiwa omusaayi ebyayita ebyaliwo ku gavumenti ziri ebyalwanya muzeeyi wabe ekyamutwala mu nsiko okulwana ng'alwanyisa gavumenti y'Obote yabba obululu. Namuwagira mwagala era kyekimu ku bimunjagaza naye essaawa eno bwe tugenda mu leesi ne batuwangula olw'enkola yaffe embi. Muzeeyi Kyagulanyi bw'akuba akalulu kkiriza ohandinga ova obukulembeze obeere onyumizibweko mu byafaayo. Niye ebyokugamba nti bwe bakuwangula ogaaniremu
awenze ekyo sikiwagira. Lwaki baba bakuwangudde ng'ate bannayuganda bakulembedde bulungi? Kitegeeza bwe banaakuwangula oba bakulembedde bubi. Ffe ng'abamanyi nti obakoledde bulungi, ffe tugamba Kyagulanyi bw'agamba nti bw'onomubba ajja kukozesa ssemateeka okuteekawo embeera okubanja obuwanguzi bwe. Kyagulanyi tannaba kubeera, tannaba kukontana na ssemateeka. Era n'abamuwagira bonna baba bakyatambulira mabega wa ssemateeka. Pulezidenti walwanirira mirembe General MK statement gye wafulumiza singa wagifulumiza mu nsi ezabukala edda demokrasiya, senge saawe n'abantu bali ku nguudo kwekalakaasa, kubanga wandibadde gw'omu kubakumye kubatandisa okukuma mu bantu omuliro. Tosobola kufulumya statement nge etyoboola ssemateeka. Tosobola kufulumya statement ng'ogamba abantu nti abantu bwe bamala okulonda badde ewaka. Ani agenda okukuuma akalulu kaabwe ke balonze? Era gwe bwesigwa ki bwe bakulinamu nti ogenda okulangirira ba MP babe banaba balonze abatuufu nga gwe ogenda obalangirira kuba gojja okusigala ng'okola ki? Ng'okuuma akalulu kaabwe. Bo badde waka be batte. Ekyo tekisoboka. Era nsaba security organs mutuule eyo statement mugikyuse, because n'ensi zonna bwe zigiwulira nga ogaana abantu okukuuma akalulu kaabwe, kitegeeza nti wamaze dda okulangirira nti ogenda kukabba, anagezaako okulwanirira obuwanguzi bwe nga akkirira ezira kumwa. Naye munnange ogenda kutta bameka? Kubanga muboonota naffe abakuwagira mwetuli. Yes, tetusobola kubeera mabega wa muntu ng'ozanyidde ku kalulu k'omuntu ng'awangudde mu mirembe. Ffe tuli bannayuganda, sitwagala tubeere mabega w'abagamba mbu NRM ayogera amazima yafa. Eyo engombo mugikyuse. Pulezidenti Museveni si ebyamulwanya. Pulezidenti wange omulungi ebyamulwanya kuteekerateekera ggwanga lino lisigale nga alese rigase ng'anyumizibwako mu byafaayo. So nsaba security organs mulekerawo okufulumya statement ezigenda okukuma mu bantu omuliro. Mulekerawo okufulumya statement ezigenda okuwaliriza bannaffe baganda baffe okukwata amajambiya tutandike okutemagana ng'ebyali e Rwanda. Mufulumye statement nga ziwumbawumba bannayuganda. Nze nkisuubira nti munamagye bw'ovaayo senga kati essaawa eno CDF ovaayo nga statement ye takuvaku mu mugamba nti ffe amagye tugenda kukuuma abantu n'ebintu byabwe. Constitution etulagira abantu bwe bagenda mu kalulu ne balonda omuntu waabwe gwe balonze gwe bamutuleetera yoyo gwe tukuuma gwe protectinga ku lw'ensi yaffe Uganda. Naye bw'ovaayo n'ogamba nti anaagezaako kweyiwa ku luguudo ng'oli mujaasi omutendeke, oba olidde mu nsi yo olukwe. Ekyo nkivumiririra ddala. Era essaawa eyo bw'ofulumya statement nti gwe by the way General Narweso yagifulumyako statement eyo, ye yanyumira, yagamba nti ffe tuli magye twalwanirira mirembe, bannayuganda gwe batuleeterayo gwe tukuuma, ffe gwe tubeere emabega. Eyo statement ennungi. Naye bw'ogamba nti toyagala kumanya balonde badde waka, ekyo kikyamu ddala. Nze nga kada ali ku ground nkivumirira, era nsaba ku lw'obulungi bwa Uganda muddeyo mukyuse statement. Kyagulanyi alina obuwagizi obumumala okuteekawo embeera singa muba mugitaddewo. Yes, tukkirize Uganda ebeere mirembe, tukkirize Uganda tuleme kudda mu byakuyuwa musaayi nga buli omu afulumya statement egumya bannayuganda ku lwa Uganda yaffe ennungi.